Yes, of course nkwaniriza ku Focus Farms webale nnyo kubanga ogoberera, webale nnyo kubanga weekuumidde ku kumanya ebintu ebyenjawulo. Leero njagala twogere ku ngeri gye twanirizaamu obukoko bwaffe ku farm obwa the old chicks. How do we welcome the old chicks on our farms? Biki by'oteeka mu nkola? Biki ebyo bye wandibadde osaana okubanga weetegese naddala obukoko obwo nga butuuse oba nga bujja ku faamu yo? One, tukusuubira okubeera nti wategeka dda brooder oba ekifo obukoko buno we bugenda okukulira nga kyateekebwateekebwa dda. Mu ssaawa nga wabula bbiri obukoko bwo butuuke, kiba kirungi n'owuliziganya n'akuleetera obukoko bwo n'obeera ng'oli up to date ng'omanyi ekiseera ekituufu we butuukira. Bino bikulu nnyo okuba ng'oteekako essira naddala gwayaniriza obukoko obwa day one. Day one olina okubeera nga wateeseteese dda brooder yo, that is one. Olina okubeera nga otegese omuliro oba ebbugumu mu brooder yo for the last 2 hours ng'obukoko tebunnatuuka, so that bugenda okujja ng'ebbugumu already ekifo kyafunye dda ebbugumu eryetaagibwa. Tegekawo amazzi eddala agalimu ka glucovit. Glucovit kano kalungo oba kano lino nno eddagala lye tuwa enkoko zino okuziyambako okulaba nga nazo zifuna ekiriisa ekisookera ddala. Jjukira enkoko eno bateryangako ku mmere yonna, naye ka glucovit kano kayambako okuziggyamu obukoowu n'okuziwa amaanyi naddala nga zinatandika okubaako kye zirya. Kateekemu kamale mu brooder oba kamale mu bukoko buno almost essaawa 2-3 nga tezinnalya mmere yonna. That is one approach. However, osobola kuba nga obitaddemu byonna lumu ne bigendamu era ne bisobola okuba nga bitangibwa byonna. So what you do, osobola oteekamu feeds nga tukozesa bu tray. Bwe walabye wali emabega mu video, that is the cheapest way. Bw'oba nga tolina bu feeders obutandikirwako, osobola okukozesa obwo bwe tuyita trays. Buteekemu emmere etandikirwako enkoko zo wezituukira zirye. Abantu abasinga bajja mu bokisi enkoko zino nga bakasukankasuke, abalala nga bayiwanjiwe. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa enkoko okwatemu kwemu, kwata kamu ku kamu ng'okateeka mu brooder so that omanye kaliwa akalema oba omanye kaliwa akatali kalema, oba n'obubale ennamba yaabwo gitegeere. Bangi ba breeders baffe bakutusiba obukoko obulema oba ne batuwa obukoko obutali mu mbeera nnungi oba ne bubeera nga bukooye mu kutambula kwabwo. Wano olina okkalabira ng'okajjamu mu kipapula mwe kajjidde. Ekiso ekyokusatu kye tuyinza okugamba nti olina okukola muddala mu brooder. One, brooder yo bw'oba ogiteekateeka, tujja kulaba maaso engeri gye tugiteekateeka, naye kyotayinza kubuusa maaso kwe kulaba ebbugumu lino nga limala. Ebbugumu nga limala kitegeeza enkoko zibeera well distributed, zibeera mu brooder nga ziryegazaanyizaamu wonna. Buli olaba ekyo era tujja tulaga signs eziraga nti ddala hiti yo oba ekibugumu ekiri mu brooder yo tekimala, nabyo tujja kuba tubiraba. So bw'omala okwaniriza obukoko bwo n'obuteekamu ne butandika okunywa amazzi agagalimu ga glucovit, kikuyambako okulaba nga beetegekera okulya emmere era n'okumanyira ekifo ekipya. Jjukira brooder eno yeringa maama w'obukoko naddala obuto engeri gye buyisaamu. Kati maama wabwo oba teriiwo, tukusuubira nti gwe omulunzi farmer olina okuteekinga all the tactics oba obukodyo bwonna obw'amaama obw'enkoko enkazi bw'erina okukola okukuza obwana bwabwo. So tukugamba nti at least memba wenna naddala owa Focus Farms agoberera buno obukodyo olina okuba ng'obumanyi, ng'omanyi kyekyetaagisa okulaba ng'oteekesa mu nkola obukoko butambule. Tukujjukiza igwe wenna akoze order ne Focus Farms, tukuyambako okulaba nga otuukiriza ekyoto kyo ekyokulunda nga tukutegekera oba nga tukukonekitinga ku bantu abasobola okugulako enkoko zo ku bbeeyi ennungi, ku bbeeyi ensaamusaamu gy'osobola okuba nga naawe weekuumira mulimu. Ekirala ky'otayinza kwerabira kwe kubeera ng'okola ku kya layiti. Layiti nkulu nnyo era tugamba nti bw'oba ng'olaba ekitangaala ky'otadde mu brooder nga tekikusobozesa kusoma kitabo, ekitegeeza n'enkoko tekigimala, teekamu ekitangaala kino obutavaamu. Naddala mu brooder yaffe erina okuba nga etangaala buli kaseera, kuba enkoko eno tekkirizibwa oba terina kubeera no kaseera kali awo nga terya.
The fact is enkoko zirundibwa kubanga za nnyama, ekitegeeza ku buli mulundi gwebeera ku nsi erina okubanga erya okusobola okufunamu sayizi emala. Supervisinga naddala obutiba bw'owadde enkoko zino oba obuntu bwe zirya, ddala buli emu erya, amazzi g'otaddemu buli emu enywa, bw'okikuyambako okulaba nga enkoko zo zino zikulira ku sayizi y'emu. Buli womakinga sure nti ozibeera kumpi, naddala ennaku esatu ezisooka enkoko wandibadde nga ozibeeramu at least buli luvannyuma lwa ssaawa 3 ng'ozikyekingako okulaba nga ziri mu mbeera ennungi, zirya, zinywa era nga zeeyagala bulungi. Teeka akaseerako akasinga mu nnaku 3-4 ezisookera ddala enkoko nga eri mu bbuluuda, kuba awo wakulu nnyo okubalaba nga abangi bakolerawo ensobi. Tanaba ku subscribinga, genda ku Focus TV, Focus Farms, obenga ogoberera ku Focus TV, genda ku YouTube channel yaffe tunoonyeeko tugoberere. Ate gwe ali ku TikTok noonya Focus Farms olabe nga ofuna ebintu bingi ebisingako naawo. Abagala bookinga The Odd Chicks nkugamba nti oyitira ku namba z'essimu eziri ku screen oba eziri ku TikTok n'oba nga ofuna The Odd Chicks. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi